ensonga za Sheebah ez'okugenda e Butabika kasookedde zivaayo ne zitegeezebwa bannayuganda n'akalaba abantu batono nnyo abavuddeyo ne balaga obumu okufa ku bulamu bwa Sheebah mu ngeri ey'enjawulo ne bajja ebitagula olunaku lwa leero Jully yatusabye tumuwerekereko okujja e Butabika tuze naye eri tebakkirizayo makamera mikwano gyange y'ensonga lwaki tubadde tuyinza muleka kugenda bwatyo nga talina kyatu nga tetwogeddeko naye kuba akoze ekyenjawulo mu bantu bonna Jully nga sinaba kunnyonnyola bantu lulonda kambe oli webale kujja yogerako nnyo abantu bakuwulire kale nzize soda manyi nti ku bantu abali tebakkiriza nti nnyinza okugenda n'endaba Sheebah oli omukubwa biri ebyedda nti naye nze nadda bingi byokoze bwaleeta obusawo bwa seminti bwe twagenda n'omwana wa Sheebah ku shopping bane ne mbasikkiriza mani n'okukkirizamu nze nakkiriza dda embeera ebadde eti embeera bakuba buli wajja abamu bagamba oba abaleese eddagala bantu babeera mu comment section awo ne bagamba mubikebere ebintu by'abaleese era ani abikebedde neno ensonga eyinza okuba enkulu Jully mukunja mubuuzi Jully mu bintu bino lwaki ku Sheebah olina engeri gy'omwetungako oba kiyite kwetungako olina engeri gy'omwagala nayagala n'omutusinza ng'ate mugaba n'omusajja soda there you go again naye sigenda kuvaako kubanga gwenmanyi gwe noono kwagamba gwafuuka nsawo yono sirina kyenyinza kwogera naye kansooke nnyonnyola abantu Sheebah nga tuggyeko ebyogamba nti tugaba n'omusajja ebikye muntu nga nze era yeetaaga obulamu ng'omuntu omulala tekijjaawo nti Sheebah alina obuzibu kitegeera kati mukulu Mukunja weyamukwata n'amutwala e Butabika nakwatibwako nnyo bayina saaliwo siina kye namanyi era Mukunja talina kye yaŋŋamba bwe wandibaddewo wandikiwagidde nandikiwagidde olw'ensonga nti bambi yatuuka ekiseera nga kye yeetaaga fena tukimanyi nti okugenda e Butabika libanga kukomera naye ate maybe results ezivaamu ziba nnungi olw'ensonga nti omuntu yebagomba omuleka n'atayaputaya yeeyongera so Sheebah embeera gye musanzeemu neebaza Katonda abasiraamu tuli mu kisiibo agamba alhamdulillah kisiibo kino simanyi Mukunja naawe obuwombeefu bwa kisiibo oba bwa mukazi wo Sheebah ndi muwombeefu abantu ano Jully lukkirizanga lukenega muwombeefu lwakuba senze buli wembafuna ababiri munnyumira kugamba temusobola kwerekerezayo kwekoonna byonna bitambula bulungi ne mulina okwekoonna Sheebah embeera at least ko Sheebah embeera gye musanzeemu at least ko era omulaba nti awessuula lwakuba alina enkovu zandaze muntu ate nga nalabako gundi ya Mukunja era nga nziraba naye alina akantu kaŋŋambye nti waliwo omuntu eyamuteekako enkovu ezo neneewuunya abantu ebinnya mu mutwe biri deep nnyo omanyi waliwo kintu kye bagamba nti omuntu manyi edda nze nakulira mu kyalo era nkulaba nakulira mu kyalo nga tulina emmere gye tusima ey'omuttaka kaama tebagiyita kaama bagiyita balugu ng'olese balugu ono eri ebirugu nebaayo balugu va ku balugu ebirugu naye kaama yasinga obeera ewala kati ebirugu ebyo jjajjaffe twalinanga ekifumu ng'asima n'asima n'entebe n'otuula oli mu kinnya n'otuula omwo n'osima bwoti yakuba Sheebah oba yamukubisaki oba yali nsuululo oba kyali kuvu eri wala kati tebeezamu ekiwundu bwe kyali omwana oyo tasobola kuba kyekimu ani ayinza okuba watunyumiza Sheebah obudde bwe yafuniramu ekiwundu ekyo kuba olaba enkovu bwewona egezaako okusika ennyama edde naye eya Sheebah yagaana era ŋŋambye bw'atuula awo olumu awulira omusujja nga gutandikira muno nze olumu ndowoozaamu oba Sheebah namusambwa kuba waba muntu mulala oba wafa
gali aganya oyinza okugamba oli yaleera oba sinannyondo oba mbazzi n'otemaatema ate ku bantu ababadde ne Sheebah ku nze namusanga yeeberera ku sitiriiti ze naye tewaliwo omuntu yali ampadde ku sitoola eyo obulambulukufu bwayo nti yamulaba nga bamukubye nga bamwasizza omutwe kati ate ne Sheebah mwenyini waabanyonnyola ensonga eyo talina exact answer era akuwa kirala what is it for the mean obwongo enkuba gye bamukubamu newoba tosobola bana answer tamanyi ddwaliro ki mwe bamujjanjabira tajjukira budde ki tajjukira mwaka ki ate ng'ebintu ebisinga yabijjukira Sheebah olaba Sheebah akunyumiza ojjukira omusajja gwe yatunyumiza gamba gwe yakunyumiza waliwo lwe yatunyumiza mbu baasula mu busubi nga beenuuna sembo mpaka budde kukya kale baalaka baaliyo naye nze njagala byejjamu naye nga waliwo nga abinyumiza aliwo nga akunyumiza bw'aba anyumya abasajja be asobola okugamba omusajja baidde wamanzi jukidde abikunyumiza n'obuba nakyo kibadde kyetaagisa okugamba abantu anti kwegamba mazima mbadde neneegaanye naawe nonyumizamu akunyumiza taata w'omwana bw'ati namufuna bwenti taata w'omwana eyaddako nemufuna bwenti taata w'omwana eyaddako nemufuna olaba kaabona omusajja eyamuzaalamu ono omwana eyafa kuba namubuuza nnyo sitoola eyo okumanya omwana afa atya olubuto walufuna otya kuba yali mulalu omulalu abeera ku kkubo ebiseera nange nali nga mulaba naŋŋamba taata w'omusajja oyo abeera busaabala omanyiwe wenti manyiwo naye nagenda okuddayo nga yasengukawo mwekwana mutya ebbanga lwekindi yansanga kiro na sitwiti nangula nantwala nankozesa kati bw'aba anyumiza abantu agamba gwe yakufuna nze nfuna eyange eyo yagimanyi kubanga amanyi we nali nkolera yamanyi kyetagisa kubanga buli taata w'omwana amanyi ono naye taata wa mwana tannamufunamu mwana naye nga tekigamba wamala n'ogonda okugonda ki yansanyobeera naawe era nadde mbagambye okole egundizo oba omaze omulaba tekimalirize kuba eno ensonga Sheebah weeri bunyizi badde embuuza naye mukunja naawe amazima gagakuluma no nze walira nga engeri kamaze omulaba ddeyo badde saabeera nnyo no nze I had to appreciate Jully kuba abantu newataba mu kamera omu appreciatinga nze sina walama wegenda kwebaliza sigenda kuwa ssente ate era kyo ka platform kennina kenina omuteekako kati mukunja ki ekikunyizizza kubuuza nti nno Sheebah gwe abantu abannyonnyola atya nti nno sinyize jasi naye bugambi era wadde osookola interview nga sirimu kyangu easy nze mbadde mmanyi mwakula kale tukiveeko ekyo mbadde mmanyi mwakula Sheebah ono kati kwe interview ate ono bw'avaako kati mukunja osiiza obadde otunnyonnyola abasajja ba Sheebah bona engeri gye yabafunamu no kale abimanyi nnyo yabyogere abinnyonnyole mukunja temutereeranga nani twatereera nzemanyi ensonga zammwe zaggwa just nze mbuzizzaako buuza katono nnyo naye mukunja bwabuzizza kya kasito abuuza akantu katinyinyoye kati nga yavaako baide naye credit gyempa Sheebah yadde yavaako naye asoma amannya g'abataata b'abaana be amannya gombi nekyebeddira abaana be bonna bamanya amannya nekyebeddira oyinza okuba abasajja bonna bewakaagalako nabo tomanyi mannya nebajja bange babba oyinza okuba tomanyi namukunja kyeyeddira naye Sheebah babbabe bonna abamanyi mukunja Sheebah kyekyenjawulo kyalina ate ekyegaindi kyewunyisa okuba nti ebyo byonna abimanyi naye tamanyi biwundu ebyo enkovu ezaali zimutuusizza okufa like talina ansa yaazo ate n'abantu ababeerangawo tewaliiwo like akijjukira kati kikulaga nti gye yakifunira gye bakimutuusizaako oba baamukweka we yamala okifuna ne bamujjanjaba era ekikulaga kubanga embeera gye tuyisizaamu King Sheebah nze okuva we namufuna nali shuwa yadde abantu bo baali balemerako nti oyo mugwi wa ddalu awedde ebintu fulufiga yalemera ngonyo n'agamba oyo mulalu tumulabye emyaka mingi nga nawe mukunja tonnajja gambala nali shuwa nti we tumutreatinga obulungi obwongo bujja genda bulira kisinga n'avaamu kali akaddesipale akomewo kubanga nze yaŋŋamba nalina abawala be twazinanga nabo kaliyoki bonna banzirukako n'ensigala bw'omu neŋŋendamu ebyo ebyokwete life eyo etakwata yokusagala
era nengezaako buli kyensobola okumuwaka naye ngenza olaba nti obudde nga bigambye nga kigamba kati so mpaka wenagamba kati mutwaleko mu basawo era ekyo kyatuyamba nnyo okujja kuba kati ebbanga litubadde naye ekinyi ekimu twali twakiraba kino ekitali kyamaanyi nnyo nga tannasalako ezo nviiri yani yamusalako enviiri ezo kuba yagenda alina enviiri nga yakasiba kuba twali twakava mu video shoot yapaka kuwulira bubi ng'asibye akaviiri ke kamyufu kalungi bakuyita penso enviiri King Sheebah alina bafanizi bangi kati waliwo omuntu eyamukwata wano weyabulira n'agenda eyo ku kkubo ne bamutwala eyo mu basawo abaganda eyo Sheebah bamutwala mu basawo abaganda bagenda eyo mu basawo abaganda basaze obukokokoko Omukunja wabijja wajja otaali bwe tuvaano naye obwedde otudde naye mu ddwaliro lwakuba kati eno mu ddwaliro tosobola mubuuzabuuza bingi bwe mufune mu budde bwe obw'eddembe omubuuza enviiri zaalagawa byali biti Sheebah yakunyumiza yennyini byebamutuka amaze yamala ebbanga eryo nga buli omu atubuuza Sheebah aliwa nga Sheebah yabula naye nga tolabayo ka vidiyo nabuunya nnyo Sheebah okubula nga tebyadde ka vidiyo ekyo kyanneeraliikiriza ne ŋŋamba Sheebah tasobola kubula n'amala wiiki nene nga temunnalaba ka vidiyo wiiki nene kuba ye waabula ebifo bye byagendamu talina kifo kirala mwagenda era omusanga mu walagi kati oluba okunywa jjukirayo oluteekako walagi n'afuna vibe yentandikwa y'ebizibu byonna awo nengo yasobola ozijjamu asobola ozina amazina gootalabangako kati waliwo akavidiyo ketwalaba kuba yali kibuye obo even before nga tannabula gwakubiri kati akavidiyo era yali yakabula oveewa gwasooka era waayita ennaku zaali 3 ne tulaba obuvidiyo obwo kati newabaawo omukyala eyamunona n'amugjayo era nankubira nangamba Sheebah mugjeyo gyabadde musanze yeebase ku mwala nga bamwambaza ogoye gulinga gukutiya mu kiwa kyafu nnyo ne mugamba omanyi beerako oko naye ndi so up and down nina ebintu wala ebiseera ebyo nali ndepoka na gravity eyabba oluyimba lwaffe mpaka kuwulira bubi ne muga ebimpuuba bingi soka obeereko naye ne mukubira essimu nanga Sheebah mbuzeeko oba oke waba abuze era tugenda mmulaba twalinda wiiki namba nga tetulaba ka vidiyo n'akamu tetumulaba nze muna engeri genjagala ennyo oba omusiru ensiruwala kati amala kukomawo biki nze muna mugula namuga okakasa omwana oyo yabula naŋŋamba ye yabula era olwaddako nanga mulabi booda emuleese wano booda kiyamuli oyo omwana agenda okuvaayo genda okugira okuddamu ofuna sitoole kati ebintu ebyo bya kyova olaba era Sheebah oyo nja kwongera ngenda bba mukambwa ndi mukambwa era njaba mukambwa ate siri ejjusa era bakyali bambagamba nnyo newe oyagala Sheebah ku Sheebah kati newaba muganda we gwe bayonka ku bbeere erimu na maama n'aleetawo olugezigezi mukuba kabe Jully kati Sheebah omanyi lwaki abantu bano mba nina bakuba soda ojjukira muganda wa Sheebah yajja awo beekozeemu akagurupu bamugee tugenda zimbira Sheebah afunyeyo awo bakadaama be babiri tugenda kupangisiza bakwata Sheebah ne bamutwala nga baliko amagezi g'abano abatunda ebizigo ebyokya abantu bano balaavu miwumbo tebadde tekyetaagisa we bamala omutwala neŋŋamba ye lwaki nsika nabo omuguwa after all bagaye mukunja ofuna mu Sheebah kyobola atoyagala mmotakuze okuba kumufunamu ate nga nabo baagala kufuna kamba we bafunemu ku nkomerero ya byonna be bakomawo ku social media twetonda tusaba otusonyiwe Sheebah mukomye waayimbe bannange ololololere tutuno tuli balwadde ali mu nju tafunanga ddagala wololo kati nga ndiko buli obusungu naye ate at the same time nga Sheebah nina omulumirirwa kuba yaba tamanyi kwoyo nonsense kati okwata Sheebah n'omutwala mu ebyo ebintu esobola oba idea ennungi okutwala Sheebah mu basawo musaze obubuzi musaze obukoko mumuyiridde omusaayi mumusazeeko enviiri yezitereka obulwadde anti eddagala eggandiro liba n'emizizo liba n'emizizo nabaddagala lituuke ku lususu omusawo oba nakyo kyayambako kubanga ndowooza enkova eyo ku buli mwali tekugiraba ola mukyo enkolebwa yakyo saagiganda ekyanyiza kyali kimu kunnimba bya kisiru nti yabula naye ng'ate mwamutereka let me telling you wali owuliddeko ku scenarios nti omuntu bamututte ku musawo muganda bamusazeeko akagalo omuntu bamututte ku musawo muganda bamusokodde enanga omuntu bamukoze bati
ebyo nkomawo ntya nze mbinyonnyola abantu singa bizza omuzigo kubanga bano ye akimanyi nti ffe katumutwale ebinaddirira naye ebiddako byonna singa kizza baakafaya awo Omukunja wayingirira bali bagenda kudda eri beegaddange nze ntandika okwanukula ebibuuzo byesikola ki kuba abantu bajjaga Mukunja gwe watulimba nti Sheebah yabula bulijjo otugamba yabula nga naawe okirumiriza yabula tukola ne interview ng'ogamba munoonya olaba Sheebah oyo mwe mumulabanga ensigo yata nti yali yagwa eddalu biki n'ab'eŋŋanda n'amuleka naye bukyafu n'obuzibu lwojja okutegeera nti alina baganda be mu Amerika Sheebah alina muganda we ali mu Amerika leero gwe nsose nokibagamba alina muganda we ali mu Amerika no not as in it brother oba sister nenga mu family alina muganda we ali mu Amerika relative ekitegeera kati abantu abo bwe bati abeera awo lwakedde obuzibu ne bujja emiwunyo ne gigwa lwotegeera nti yalina baganda be gye bali era bakambwe na nnyo singa abaganda be bokka omuntu ekintu ekikosa obulamu ne security lwetegeera nti Sheebah so bw'oba olina kyoyagala okuyamba nga tosobodde kuntegeeza oyagala kikola nga gwe nja kugamba genda naawe genda weetaaga kuyambibwa si mu bubi bwonna kyemalira obwo saagala kati ate sikyayagala kati linda ku kitebe nabalinze badde nze mbeerawo okuganya nofana tekirina kye Sheebah omutwala mu basawo b'ekinnansi tekirina kye kyamukyusiza that is nonsense tokkiririza mu basawo baganda very stupidity musawo okutandika okuŋŋamba Mukunja bakuleese oliko kino sooka osaleko enviiri zirimu obulwadde ati eddagala lyonaaba liba n'emizigo kitegeeza oŋŋamba sooka osaleko enviiri ngo nga tisala n'ebyoya kuba kati we tutandika enviiri kati kankubulira abasawo abaganda bakwata batya abakazi asooka n'akukwata koodo omuntu yenna okugatta asooka kugasa kawa ono gwe bakwata yagamba simanyi yantwala nayivu ani tumuleke oyo wa Peter Sematimba yagamba yantwala process by kati n'omusawo omuganda asooka n'akubala n'akuwa ekigezo enviiri zino ziri bwe ziti zisale kasita ozisala ng'aleeta no abasawo abaganda gye bali yaddala naye mulimu ogwo mulimu bangi nnyo abeerimbikamu ogwo naye nga tebalina kiddako ekizibu kya Sheebah yeetaagamu omusawo omuganda oba rehabilitating first and foremost let her first be rehabilitated nese ebbanga lyendabidde Sheebah ettono ebimu ku bizibu bya Sheebah ebisinga obukulu buba namwenge kankuze emabega okumanya omukazi oyo okutege oba ategeera omanyi abakazi abakaddiyogerako saagala kawana njaka kuba mutegeere kandi nze omumanyi tonafuya muntu wano yenna omuntu yayabasirikire kuba naye aba akikola ku bulungi bwa Sheebah anti kyemugamba oba okola ku lwa bulungi leeti Mukunja bbi Mukunja ategeere anti bw'ogamba nti oyaga Mukunja amanyi kitegeeza gwe kamala byonna gwe taata nze kamala byonna nkiddamu nkikuddiramu soda saagala tukikubaganyeko ebirowoozo oligenda okutegeera ani yamumpa nga nkukubye ontegedde tukyanukulankuddamu nkogere mu luzungu okategeera ku Sheebah oligenda okumbuuza ani yamukuwa nga gwe nkumaze okukuba omanyi lwaki ontegedde kati yabula n'amala okubula ne bamusalako enviiri akomekereza zze wa Mukunja yakotte sente n'amutwalawo ontegedde oligenda okuddamu ekyo ekibuzo ndigenda okyanukula ng'oli wali bakukolera babuyita atya ku poliisi mbo bakuwaka agundi ojja onnoonye nga nakumaze edda okukuba nina ebibuzo byesi kyayagala kwanukula ku bulamu bwa Sheebah ne famire ye yatuuka neega mumanyi oyo tumuleke kati wemaaso omutwala Butabika nga ne famire ye sigibuuziza biki ndabye bingi waliwo byesobola kunnyonnyola mu kamera kiki ekyetaagisa Sheebah oba Butabika Butabika natuuka nenfuna okukkiriza nti eddalu lirabika terijja kutereerawo first and foremost mulimu ensonga ya eddalu liri namusanga nalyo erya street abantu kwe bawanuuliza nti abamu bagamba mpewo za kika abalala bagamba ne maama wagamba Sheebah bamuloga abalala bagamba bidagala abalala bagamba bingi buli omu ansa gyaleeta naye nga ansa ezo buli omu agireeta buli omu ateebereza okusinzira walaba watula eri n'akolana walabako ku bantu abeerawo naga ako
Jully kalina siriimu naye nga si musawo takebera era nga takukeberangako kola physical analysis takwebakangako nti oba naafuna obulwadde n'atandika olowooza Jully oba yeyabompa naye oli naakulaba bulabye kati ebyo ebintu oluusi tubirirayingako era oluusi n'anyumiza munne gundi mugwi wa ddalu takukeberangako takolanga ki kati kitegeeza obulamu bwa Sheebah tubadde nga mukuteebereza mukugereesa okitegeera kati nze nga abeera naye natuuka nentunulamu neŋŋamba kweri ensonga eyasooka basobola okuba abatuufu then nejja tunulira ku ngeri gy'azaamira eddagala lino lye bamuwa eddagala eryo level Sheebah eddagala lyasembayo nno n'abasawo bagitugamba bulungi ne baŋŋamba lino waalimirira obubiri olisuulamu n'eddalu era kosi balwadde basirimu bangi abagudde eddala olumpi okitegedde kati Sheebah aba yakalimirako bazaali wiikisi 2 n'abula nanoonya Sheebah twavuga emmotoka ekiro mpaka Kansanga twasooka Kibuye Katwe ne batuga twambuke Makindye tudde Makindye nti mugende Kansanga ne tumunoonya n'abula kati n'alimira bubi ekyo nakyo nekindoozesa nti kati liba ddalu ne waaba liri teyalirina lino liba likoze eki lize n'ebirala byendabanga bwe tuba naye yensonga lwaki nasalawo neŋŋamba kati tuve mu kugereesa n'okuteebereza tumutwale mu bakugu abakugu bakebere bo batuwe ansa nti kubanga bo bwe bamussa mu byuma byabwe basobola tugamba kati kino nakino kireeta kino nekireeta nakino nekireeta nakino naye tebalina kuuma bakebera mpewo anti bwe bamala kiri tumale kimu ku kimu kuba abantu sitole gye bali abantu baŋŋamba nga empewo yezitawaanya Sheebah ne baŋŋamba kwata Sheebah omutwale mu kisiziti mu kiggwa asima ebikole bitya that is a big process kitegeeza tujja tuuka eri osobola osangayo jjajja wa Sheebah oba ani ow'okukiggwa nagaa kati ono tumwetaaza zimba ssatu azimbire bajjajjaabe olizimba okitegeera olwo omuntu temukuzimba essabo nga n'enju ekyannemu onfuna so amagezi g'abantu ge bampa ndi muntu awuliriza ennyo naye wompa amagezi nesigakozesa tonyiiga kuba sigwe wekka agamba mba n'abantu nga 3 abampadde amawulire ku kizibu eki naye obuzibu nti eri aleeta amagezi nga wotakozesa gage olwo oba gwe mulabe wa Sheebah Omukunja tayagala Sheebah awone njagala ojjukire nti mubampa amagezi abangi mwemuli n'abatuusa Sheebah ku mbeera gy'alimu gwe tosobola bamanya nti oba ali wano kuba Sheebah teyazaalibwa bwali era hisitole wa Sheebah jjajjaawe yamukuwanga naawe wooli nti kaali akaana akagezi mu kiraasi akaana akalungi biki wonna obulamu we bwameesingira abo osobola okulaba nga kuba bimutuusako tolowooza nti baafa babaayo nga batunula oli akutega ttanka n'ozolika n'otandika okwejjamu empale n'otandika okukola bitya nga ye ali eri akulaba bwati kati omuntu bwati era asaana olaba nti process gye mugendako yenunula Sheebah najja n'akuwa amagezi agaokitegedde tajja kujja akikugambe mu bubi ajja aleeta amagezi waye Mukunja twandikoze nno kino nakino olina kukola kino nakino tolina kgenda wano kumbe wali waakugoba akimanyi nti ono agenda kukola kino Sheebah wange gwe mmanyi ne wabeera ku ddagala ng'omusamiza amutaddeko irizi zonna zimutadde ku mutwe Omukunja n'atuula wali n'oteekawo omuwala otegeera nti omusawo abadde ajjanjaba kirwadde kirala ate tekituzaayo ku maama wa Sheebah kusiba oti awo otegeera nti ekirwadde kyemujjanjaba kirala kububa era kyokola buli muntu aleeta ansa ku bulamu bwa Sheebah kyovola ebintu bya Sheebah biconfusing nga biyinza n'okusuula eddalu n'abano kambagambe abadde aganyola bajjuli nti maama wa buli kintu kye batuwa kibane waliwo ekikibaakinga bwe bagamba nti Sheebah eddalu lye liva ku basajja nojjukiramu maama wa Sheebah byagamba nti Sheebah yayagala omusajja wa munne omukazi yamufa kinya lasita fege kakati kisobola okulowooza nti omukazi yamuloga afiire mu basajja kale newabaako empewo ku mutwe Omukunja n'omukazi najja kakasa nti naye ate Sheebah si buli muntu nti amubeerako ne Omukunja asima muntu kubanga nze ebbanga lyendabidde Sheebah si kunze nzekka nti agwe yakusinga ensumika yes naye si kunze nzekka nti abo biranze nzekka naye n'abalala nze balabako abawala badde we yakyogera lunye n'agamba oli bw'aba asobola okunsabira ebbuba linveeku ekyakyogera lunye oli asobola okunsijjako ebbuba
muyita kubaze buli gwenda baano mulabanga mujja wange sibaagala kikyo yayogera kati teyatukweka mpozi nga twagala kwebuzaabuza Mukunja ekibuzo kyange kiyinza oddira ekisembayo abasamize bagezaako ogwabwe kati bo tebakyalina kye beekwasa mbu tumutwale mu kisawo omututte e Butabika lwaki oyo ewabasamize yankwasiza nnyo obusungu mu kusooka yalina muuvu mission mbw atwala Sheebah mu rehab era nayo yali abikola sirina kyemmaye okukuta n'ebintu byafuna kakati nabadde neebuuza ate yali amutwala mu rehab kati amangu yeekubye endobo yeekyusiza yalabye nga ate abasamize yeba kwegamba ekibuzo si kyaffe nze kyennalaba some people mwana kyennalaba abantu abamu bwe balaba Sheebah ne bo bamanyi bwe balaba Sheebah ne Mukunja bo bamanyi Sheebah is a source of nabo bamanyi nti bwe banaagezaako bajja mujjamu ki era kyekiri Mukunja kyeyayogedde mu kusooka kubanga nina omukyala gwenda ku social media akozesa Sheebah buli wafuna opportunity okuba ne Sheebah amukozesa nnyo video mulaba nga takola ki ensonga zo siziri tawummula ne bwaba nga alina katono nyiwe kati era still akolayo ka live omulaba at least abeere nasooka neŋŋamba maybe oba sibiriimu ebyo soka olindeko sigamba nti oba mukuba banki oyogera kyolaba njogera kyendaba nasooka nendowooza oba amwagaliza oba maybe nga bwe yaliwo okusooka okitegeera naye nagenda okulaba nga omanyi ekintu wekifuuka tumonotonous kitamba kitegeera nentuuka neŋŋamba naye ono kigendererwa ki kuyamba oli maama neŋŋamba kale ayamba naye okuyamba kuno okulaba nga ye yennyini yayagala okukola ki okuyitawo nga tayamba na muntu nti nga bw'onookera ku makya kuba nze nsokera ku makya nenzija ewa Sheebah nga sirina kyenneetaaza Sheebah just nga nze okumulaba ng'omuntu because sikikola buliwe kitegeera naye abantu abasinga bambi naye Mukunja lwaki temukwatagana nabadde manyi ku luutu eno mwakwataganye kuba neeno ovideo mukomera wetondera buli muntu n'ogamba era Sheebah bwetamusanga leero enkya okola ebyekisiru nga nkuwanika tugaba mikisa katonda ye yakutonda bya kisiru kankubuulire nze mbadde mulamu nga ndaba Asiya ng'afa n'ebigambo by'abantu bye bayogera nabiwulira buli kimu nakiraba wano abantu okuttisa omuntu tebalwa ekintu kitono kituuka ku Sheebah geemu n'ekyukirawo Mukunja yamusaddaasi wokwata Sheebah n'omutwala mu kwata Sheebah n'omutwala mu masabo ge osime tugeze mu masabu sime kati bamusalirira sime bamufukirira sime bamusazeeko sime ne bamusiigamu eddagala kyonna ekibaawo Mukunja ngenda vaayo nti jjukira kijja kwapeninga nga simanyi nako nti abadde eyo era obukozi waito manyi neyamutwala simumanyi omuntu ateekewo ekigambo kye nange njogere ebitakwatagana naye lwaki sitole ya bugingo yatabuka abawolereza baali office kuliputi tebabateeka mu sikuliputi pule yali office kuliputi kyokka nga yali omumwa omunene bw'oba olina kyokola ku Sheebah omanyi olina mission gyokola oba yamuwonya oba yamuyamba nteeka mu sikuliputi bigenda okuzza omuliro naye kati bano bajjanga omugongo bagukutudde kwabwe oli ate ye musumba ati kyekingamba nti buli wojjowolereza ebyotategeera obulwako kati nti ekintu kituukira ku Sheebah mu ssaba eyo nga Mukunja sinze namututteyo naye nga eyamututteyo ali eri asirise nze nenjija nennyonnyolabira nembaga yabuze abadde yabula bikinaga amulaba watulimbye mumulabye Mukunja emu bbiri kabaka waba wawoomedda so bwe kibeera nga yekyo nti mwagala kukola ebyo nze nja bagamba kyobulandira nnyo okukibagamba nti amaanyi temugalagira nnyo tuleke kulagira amaanyi mangi ku Sheebah abalalu bali ku kkubo eyo bakyali bangi wowulina nti olina amaanyi mangi naawe osobola okufuna omulala ekitegeera no buli woogamba nti kati olaba Sheebah ogamba nti kamuteefu no tutaase omulala noono tannagguka tannatereera mmalayo ogenda kyejjako otya kubanga ffe jjukira abantu bakuyita batya forward abantu batulaamiririzako dda ebigambo babalagula gwe singa okeera kumanya entuta bulungi akafaananyi tulina ejjuli tebakulabangako
oba maybe zadde bamanyi oli oteeka akafaananyi ku social media nga tulinaawe tugize akaweta bafowasi ababa bayanguye it will end in tears oyo tajja mmalako oyo tajja kukola bwate kati ne ku bulamu bwa Sheebah abantu bannabbi bateekawo dda bagamba oyo Omukunja agenda mukozesa bukozesa amala musuulewo era nga bwe mumanyi n'abantu bangi wano bazze nga mbwayamba amulese mukozesa kontenti agenda mumala musuulewo mwe mulinde kakati nange mbeerawo ngamba kakale twongere olindamu kati buli kadde baba bajja bakeberayo bagamba yamusuddewo okitegeera bagenda olaba ow'okusuulawo alinnye ennyonyi bagenda olaba ow'okusuulawo ali bwati kati njala bagenda otunula bagenda olaba ow'okusuulawo agizimbye ow'okusuulawo obwongo obukomyewo embaga omuzaddemu era osobola okwasaamirira teryakugaana ow'okusuulawo bajja genda okulaba kati nze mukama n'amala nnyamba Sheebah obwongo ne butereera ne budda aba tajjammenya eba kadaali kitegeeza Sheebah wamala otereera obwongo ne budda asobola okugenda ku show yekka n'abakuba mpaka kuwulira bubi naye kati waliwo otuuka n'omulaba nga yeetaagako backup ya Mukunja so nga ate eddoboozi lye eddoboozi alirina erisobola oyimba kuba sinze muteekamu ebyoyimba n'ebyoyimba abimanyi naye nti ogenda ku show era owulira nga like Sheebah ali incomplete awatali Mukunja kyokka ate Mukunja ye wajja ku show oba Sheebah wali oba taliiwo Mukunja is complete. Mukunja tunaatera okudda kuba obudde bugenze ne wano banaatera otujja baatwadde eddakiika ntono ekibuzo kyange kigenda osembeyo kiri nti Mukunja in case nga ne Luzira manya Butabika talina nnyo kyamaanyi kyakyusiza nga Sheebah abadde ebbanga kuba Sheebah alabiddwako ng'agenda awantu n'akomawo n'agamba nteredde ebbuba ne lidda n'addamu n'atabuka Butabika bw'agaana ku mundi guno zzaako ki malirize tugende simanyi nakumanya simanyi kubanga solution endaaze nalirowoozezaako Butabika wagaana tujja lowooza nti oba empewo ntuufu yezimutawaanya nanze omuntu siri ready genda mu byampewo kati ebintu by'empewo biwanvuwa empewo zijja kugamba ozimba essabo nga tolina sente bana ozimba nga n'enjuwa osula tolina opangisa naye nga zo zaagala ozizimbire oziteerewo embuga okuzimbira empewo 5 nga nange opangisa Jully ngule buloka ate empewo zakatinzibwa amasabo gagundi bagawayalina nogawayalinga mubaamu ne tayiro waliwo essabo lyenalaba emabegaawo nga balitunda lya tayiro wama Jully siibula abalabi yenjogera no kibuufu Jully agenda masabo gwogamba Jully Jully yandoga buno sinate mwagadde okwolesa amaanyi okatira akatale kyokatwale twatandika okukasonyiwa Jully obakaba obusembayo siroganga ku abawagira Sheebah va ku byamukunja tugumye ffe abawagira Sheebah abatamulaba kuba gwe omulabyeko siroganga ku Mukunja era mbadde nsaba kijjeyo ngende maaso simulogangako tomulogangako nze ekijjeyo naye simutunulira nengamba ono sandi mwagadde singa siddogo bbula lyakulya kaakati bambi abantu abali eyo mwebale nnyo abasapootinze Sheebah mwebale nnyo bamammwe abali toyagalangako ku muntu notuka n'omutunulira n'ogamba tuli ku bya Sheebah bintu byammwe nze ngenda baviira mwerangira amalobo kakasi si kabi soda gwe toyagalangako muba ekisibo temulimu gwotunulira n'ogamba naye oba oyo nali munoonya oba naliko ki ng'olabira ddala waaliwo amaanyi amalala naye nyo n'eddogo erisinga okukyamuka nokajagaatola tosalangawo nnyo ng'oyimye oyinza owayiriza eddogo nga wakyamuka mukulu kuba maanyi gamuyima waliwo muno gwotunuulira ng'ogwomuhimba kyogamba Jully bwomutulako okakasa nti eddogo likola si mukyala mubi naye like ku kiraasi yange Mukunja ndikulagako ku comment section lumu nolaba kyegamba bamma baddiya mwebale nnyo ababeereddewo Sheebah tuli Butabika nazze mulabako nensaba omwami waffe anterekereko kubanga Sheebah teyandikkiriza kundaba nga bagamba era abadde aganye tokalekaayo aganye naye n'avaayo netwogerezeganya naye awe essuubi tubeebaza naye akyetaaga obuyambi bwammwe olw'ensonga nti kyempulidde Butabika
naye kati wano beetaaga sente banyiiga wano tubeetaaza kimu na ssaala kuba kati eno si gyojja okujja ye mwatuuse sawa gambe otula n'obanga akuma minisita tosobola kujja nti toleeta muliro era abaagala okujja nga toli mukakkamu kuba kasimu obuuza atuukayo mugamba ali atya batuganye n'okukolerayo ntuuse mwenda tubasiibule tugende ewaka bambi mwebale nnyo abamusapootinze abakyamusapootinga batiimu Sheebah temujjanga okwo tiimu Jully nabo gyebali olina tiimu naawe sirina tiimu naye gyebali gyebali abanneetaaga nange abange bakoneko bagambe ennaku z'omwezi 23 olw'omukaaga luno lwa wiiki baafidde makeke egenda beera lugala waba birthday egenda beera lugala lwe twasooka nno lwe twaleeta Sheebah ono baali baagala asigala mubeere bulungi mwenna okuva gye twasinzidde ab'essaala zammwe mwongere okusaba mwebala okusabira King Sheebah embeera gye ndimu ya bunkenke abakola ebutabika bayinza n'obba nabano ne babatwala ne babateekayo anti beesojjanga bwana buto naye nze mbawagira nnyo era mbeebaza nnyo abawagira Sheebah musical abatambuza endongo abakola challenge music gyali ku mitimbagano mu munoonyeko wa Sheebah n'ow'ekizibu kyaffe kino tulina kyakukola tuwa oluyimba olupya kubanga tuli paka kuwulira bubi mukama katonda omulungi abatukuumira. Export TV to the world.